tulina okukola ennyo ssente kubanga twanoonyeza zi Range Rover mu kibuga ng'abaziina batono. Amisi Kigundu muganda we Yasiini ne ŋŋamba bane nali zaagala naye ngenda gigula. Nalabye abantu tebalina ssente, tebalina na moroka. Kyayogedde kye kituufu. Range Rover mu Uganda tulina mmeka? Tulina 2. Seeka Yasiini ajja Amisi Kigundu be balina emmotoka gye bayita Range Rover mu Kampala ne Uganda yonna. Emmotoka tetomera. Ebedde emabega bweti ngali oba ejjinja oba ekiti neeyimirira yokka neezikira. Eyo hamu gyavuga. Yes, ne Seeka Yasiini. Bw'oba mu mmotoka ye ne bakubira essimu n'ogikwata ezikirira awo. Tekwata simu ng'ovuga. Nedda ssebo. Tekwatibwamu simu ng'ovuga. Tekwata simu ng'ovuga. Bw'otasiba mu sipi bw'oti teva mu kifo. Wajja ogituddemu. Yes. Emmotoka Seeka Yasiini bye munyonyamu buwalagi. Anti otuuse okulinnya Uber. Ogenze ku bbala otamidde ojja ogisimbulewo. Mbu yeekutwale. Awo ovaawo na Uber tevaawo. Erimu kawunyemu. Esensingirawo nti omugagga wange tali okke. Mirembe n'ensambya baali beeyagala bya ddala oba baali tebeeyagala? Laavu yaabwe ya social media. Si ya ddala. Tuli mu kkooti divorce omusajja yagano sayiningako. Ayagala divorce? Omukazi ayagala divorce. Kati zino audio ezitambula. Ntuufu. Bya ddala. Oyo yensambya amaloboozi ge nga yeetonda sigenda kuddamu kuba bebe nnaku kuba bino tubimale. Lwaki audio omukazi yazitadde? Yakowa omusajja, yakowa akamanyiro, yakowa okkubwa. Era nsambya by'olimu busimayanga ensonga zange ne mukyala wange otaba nku mukyala ogamba mukwano gwange bwe mwayawukanye ne mukwano gwo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Airbnb Home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabbuuni ya yerusa osobola tukubirako 0708763211 nga tusangibwa Mperere Bugayaza Road. Tutandika wana yero nga tutandika share. Sikulinako buzibu kyonga kyenkola. Entebe yo nnungi naye ndabo oyisaawo embeera olw'okuba tutudde ku ya kyenvu. Entebe talina buzibu. Kye kino mpulira ndi comfortable mu yo. Entebe nga yo ne kala yaayo bwe ntulamu bwe ndibya nga ndi mu kifo ekituufu. Basaba ne bannyabo tulina jobless nze lujja naye amanya ge gamaleeyo. Tulina jobless billionaire last son mwana wa president asemba lwaki munwanyi sabuze buvaawo nawe lujja owange tukulwanisa obadde n'okumalayo amanya nti brother wa Natasha Kalugire president tulina okyongerako kati just nti enkokola nnyingi naye nga gemazima nayanirizibwa mu kika bulungi nnyo enkokola zaaliwo Maisisa nagamba no oyo mumuleke. Tewakoma ku kifaananyi kyokka. Mu kika n'ennyingira nze mwana asembayo wa President Museveni. Osobola okufuna appointment nga toyise mu muntu. Ate kinetagisa kuyita mu muntu wangenda wa daddy. Abantu baje amwezi temuntwala. Waliyo abantu abaze beetuuma first family naye okufuna appointment. Inze kino kibagamba. Abali okumpi ne daddy temuntwala. Babanga sisi sister wange. Siba brother bange simamu bankolerayo onakaaba wano tebantwala onakaaba wano era no mbantu gwe nyizo gamanti ono bebe kuru yekka yasobola okutwala kuba oyo mufuniddeko ebintu bingi oyo yekka basigadde simanyi nkolera muzeeyi simanyi nkolera president simanyi mu office gundi temuntwala wa muzeeyi mpulira ssebo
nzijamu omuntu omu bantu abatali ba first family ate ne bebikukupi ba first family mpulira ssebo president Museveni yamukozesa abantu babiwulidde so tulina last son brother wa Natasha yeah. ali mu first family yetaaga appointment ng'ayita mu muntu yenna atuuka straight bebekulu yekka basigadde tebagamba sister wange Natasha yekka brother Muwozi Kamwine Precious Kamwine sebo abo bempitamu naye tetukyaga kwogera bulungi twagera bulungi abaana balinda a few moments later tegenda kubaawo nga nati osigadde ebweru wa State House ng'abaana bayingidde siya anayi era gye sibyo byakwogeramu bwogezi nze nsigale ewabweru wa State House bo bayingire abaana nga bali munda kisobola obbaleetera obuzibu obulamu bwabwe bwonna ne bamagamaga bati muzee namagaga mwesina Natasha namaga nga tandaba bazze batya ani abakiri yalinze okuyitawo mpozi nga siriiwo banga nabadde nemimu nendi nze ne banganira wabweru ne jobless beyagalidde mu kintu kino lujja mutuleke tunyumirwe tushayininge president Museveni bamutulemesa abaddeko enkoko from day one ne tufuna babulaza ne basista abali mu myaka gyaffe generation yaffe batutegeera abategeera naffe tujja kufunira ku mmwe tewali buzibu mwe muri mu kintu so ndine jobless agenda kubanga antegulira emboozi eziri mu maaso gafaawo ng'ajjawo emu kwemwagiza wali ziri awo nyingi ziri ngenda saba tusooke tumwesige n'emboozi ya Range Rover omusajja yaleese obuzibu naye obuvubuka kikuka kyakuyiga ki temwevuga speed lwa byantambula first temwevuga speed lwa bya motoka mugundi alese Range Rover naye kanti sima Benz mana mwategedde ntemwinawo mmotoka oba temunakimenya nkibaddiremu naye kyenjagala okusooka tumaking clear omugagga Kirumira yabadde ategeeza ki nti Range Rover tuyina 2 omugagga Kirumira kyadde ategeeza kyekituufu kiki yabadde ategeeza omanyi dami efaanana omuntu wadde okimanyi zino ze bambaze era osingadde nga bajambaza obulungi omala kwetegeeza nnyo nogaye obadda dami kati kinemu mmotoka bwe kiri omugagga talina yadde omusango kyayogedde kyekituufu Range Rover mu Uganda tulina mmeka tulina 2 Seeka Yasini Hajji Miss Kigundu be balina emmotoka gye bayita Range Rover mu Kampala ne Uganda yonna naawe atambula oli mu kisatifyinga yes kuba ntambuddeko mbaddeko ku mabaala mbaddeko mu zi pate mbaddeko mu zi hotero mbaddeko mu zi hoteri mbaddeko mu buli kifo ekyomanyi kibamu mbaddeko ku zi beach mbaddeko ku swimming pool mbaddeko mu buli kifo ekisanyukirwamu ze tulaba nga ziriko ekigambo Range Rover ziba mmotoka ki ezo Land Rover kibeera Range Rover asoma bulungi no jobless Seeka Yasini ne Hajji Miss Kigundu be balina Range Rover bavuga Range Rover yes bayita Range Rover Sport naye tulabye Abannayuganda bangi n'olwaliro wano wetutudde ku luguudo lweru kuli Buziga twakalaba Range Rover nga 3 nga zituyitako kati ezo munne si Range Rover byefaananyiza yabulaga nti nemmoka nyingi ku kkubo ne mulimu emmoka n'entambula kati abalina ntambula Range Rover omusajja agambye yeewuunyiza banoonyeza emmoka ezigenda ku mukolo Range Rover nga tebaziraba ng'emmoka ziri mmeka ziri 2 nawe keyagambyeko mbu n'abalalala yadde gye tayagala kuba malamu maanyi naye nga Range Rover amanyi mmeka 2 Range Rover twogera ku ezo ng'erimu 1.5 billion va ku zino 752 okitegeera biki ebyawula Range Rover ya Ham ne Hajji Yasini ku zino ze tulaba wano endala eziringa ng'ezizifaanana ekisooka omwaka gwazo omwaka akatiba mwe bazikolera ziri mu mwaka ki emmotoka ziri mu 2024-2025 zibalina ezibalina 2 kati oli kuba nagamba nti nno yanoonyeza emmotoka ne zibula tomunenya kuba yamanye emmotoka erina kubeera ziro mileage zino endala ziri mu myaka ki ezo sanga 2012 alina 2016 avumawo ekyalo kyonna 2016 ne bali bavuga latest car emmotoka tetomera ebedde emabega bweti ngali oba ejjinja oba ekiti neyimirira yokka nezikira eyo Hamu gyavuga yes ne Seeka Yasini nze agamba bino naliko ne Seeka Yasini ku show ya gundi ya Alien Skin Seeka Yasini yankubira ngamba njagala kujjawo waliwo parking ku show konze Seeka Yasini parking weeri nfuluma nkolera omugagga parking
fuluma bweru ngamba baba sirikala awo Sekasini ali mukubajja nje omugagaza asigala nako kwetalawo omukulu ne mulisi nze na mulisivinga ne tutuuka abadda Livansi natia ng'ekola etya abadda Livansi waliwo zino gino ebigulu ebirako ebitala waggulu zino po ezibirako ebitala waggulu ku kkubo olengera wali eri erugogo ku cricket over kati ebitala ebibeera byako ekkubo biraba era demega bwati ebyaddanga bwe bamuloka ndala atomera butomezi emmoka n'ezikira n'agamba wambadde ate emabega waliyo ki nti weba egenda kutomeresa ensinga n'ezikira era wali kigizikiza era ngenda ova ne mugaa kansoka endabe n'enfuluma bwe ndabe emabega nga omugundi guli wano bwe guti ye eri wano bweti ng'ebadde n'atera otomera ng'ekubye ku kiti ekyo ekikala ekya redi nga kinene ngeraga nti egyontwala waliyo denja sigendayo n'emyuka ye mmotoka eyo bw'oba mu mmotoka eyo ne bakubira essimu n'ogikwata ezikirira awo tekwata ssimu ng'ovuga nedda ssebo kati omugagga akola atya kuba manyi baba bamukubira amasimu gwaba obimanyi yo eri mmotoka tekwatibwamu tekwata ssimu ng'ovuga bw'otasiba mu sipi bw'oti teva mu kifo byeggamba biri ku mmotoka Sekayasini kuba gye mmanyi obulungi wajja ogituddemu yes ne vidiyo ngiina wano ng'ogituddemu ya mmotoka ya James Kigundu bw'otasiba mu sipi teva mu kifo va kubina yafu eronjevu endala Mark X era kati syaga muntu alunjoga tokuba mmotoka za njagala just otunnyonnyole gwe z'omanyi ziri wuliriza bulungi bw'oti emmotoka Sekasini emunyanya mu buwalagi anti otuuse okulinnya Uber ogenze ku bbala otamidde ojja ogisimbulewo mbu yeekutwale awo ovaawo na Uber tevaawo erimu kawunyemu esensingirawo nti omugagga wange tali okke atamidde sigenda kuva wano kuleeta bizibu bakikola batya tegwa va kulina nsanga zigudde ebigwo ng'eri ku express okwo yeepimira ebimwinyi mukasema space makikumu kinana ne kagwayo kati osuulayo kammotoka yaani ye nga ye manyi speed omuntu zalina ovuga emanyi nti kati tali mu mbeera omugagga nti tali mu mbeera abasajja balina emmotoka omusajja kyeyogedde omugagga kituufu abasajja balina emmotoka emmotoka Sekasini ogiraba esobola okumanya nti kati Sekasini tali mu mbeera tali okke leero teyeewulira bulungi kati mukambwe ennyo ayinza okukola ensobi ku kkubo n'etavaawo ku mulimu bamunyiizizza ne mugaga nno sika tempuli kya newulira nti omugagga omutima gukubira ku supiidi waliwo kitali kituufu nakuba seefu ng'ekuba motoka n'agivamu n'agenda akola ebyo namala okukakana bulungi n'akomawo kyeziva buli ddakiika tuzanga zipaakinze wali zibeera awo kumbire ofiisi yaabwe awo era buli ogendawo nga weezimanya omugagga waali ziranga ekifaananyi ekiri mu ofiisi era weziba teziriiwo ennaku eba nnyingi nze bule ntuuka bwe nti ku ofiisi nga teziriiwo mpulira kamunguluza nkuba emmotoka ziranga bannannyini baazo anti emooka eyo giraba eva ku hamu bweti n'efuluma ekibuga nga buli omu amanyi nti Sekasini ya James Kigundu be bagenda naye nga na Range Rover jjukira mugambe Range Rover nnyingi mu kibuga naye okimanyi nti bwe zifuluma buli omu amanya nti kuba zo zayifaana zokka okitegeera njeru anti njeru naye bwe ziba zijja ziba zanjawulo era eri enjeru bagiraba nene bajja enjeru bagana Sekasini ya James Kigundu lwaki olowooza kuba ne ku mukolo ndooza kyangu okumanya nti guno omugagga hamu waali ne Sekasini waali ogambye lwaki zimanyibwa nti kati Sekasini bwali James Kigundu waali era bwebeerawo emu bagamba Sekasini waali okitegeera ne bwe ziba olwenjiva 10 bagamba Sekasini wali emoka yiiri naye nga eri mu njeru nga 2 naye yanjawulo owaaye ku idi nyina kye nalaba ekyenjawulo ku y'omugagga hamu nga abagifulumamu bonna anti lengera ebigambo bino Mami Zoya omanyi bulungi Zoya katugeze ku Zoya bw'atuula mu motogo maaso awo omanya nti omwana w'omugagga atudde mu mmotoka
kati nange bweteka mulange mu mmotoka omwana jobless atudde muki ali mu mmotoka byebyo tebagala nti omwana asekasi atudde mu mmotoka omwana w'omugagga omulabi ali mu mmotoka oyo Zoya asinga abagagga be mumanyi muwona e Kampala omwana okubeera expensive ya oyo Zoya baby oyo Zoya myaka obeena asinga abasajja abakoze abana zi Range Rover abalina business e Kampala kati kubagagga muga abana Range Rover ani atudde ku Range Rover yakawumbi plus kati oyo Zoya bodda ku bana balina myaka 3 kudda wansi akuba ffe n'atula ne mu ttaka myaka 3 mu 5 kudda wansi emmoka yakawumbi akamu nekino wali ogituddemu yenna afukanamu ne baga musangule omwana afuse naye bo balya mmere ki yes Katonda n'omulaba Katonda n'alaba abantu emitima gyabwe nayongera obbawa aja Miss Kigu ne Sekayasini Katonda akyabawa nnyo balina emitima gyabwe ogiraba mitawakkavu emitima gyabwe mikufu baatawakkala bakkiriza nti buli kimu kisoboka natunulira Sekayasini nga kali akaana akagenda yakali akalima oba tekalina mugulu oba tekalina emikono tekalina mikono nga kalina biscuit mu bugere Sekayasini n'amulumako n'alya ekintu ekyo kyankuba wala blood tulina abagagga wano mu Kampala lujja naye nga abagagga abo muganda wange okumulabako obulabi nti yuuli nga tosobola omugjewa kirumira enyika ngwekikiza mpera kirumira ekenyini yagamba nze omuntu omwavu tansemberera abula oyo yayogera tayagala oyo ye katemba wabanga munyiiga mukyali bakunyiiga omugagga kirumira onyiizaamuko tanyiiza lwansonga nti ye gwe sobanga ekinyiiza ate kyekibeere ye kyekiraba nga tekirina buzibu omanyi nti era yagambye nti bo bava mu gino emikolo egy'okuyita abantu bonna abantu 5 mutulawo musonde embaga abantu 5 muva mu milioni 5 abantu 3 bavamu akabukadde 8 abantu 3 mugagga kirumira kendeeza gayogera mazima kuba nze nkugamba ebigambo bino blood obulamu bw'ensi eno nze bwe ntule mukaza ya Miss Kigu ne Sekayasini nfuna ekyokuddibamu n'ekyokuyiga emoka eyo giraba njiraba bulungi neewuunya namba puleti kuliko za bulijjo akuyinza oba tokabukanga kyogereko digito ekyo kino kinkuba wala nolaba muvubuka yakunganyamu busente alina milioni 10 aguze akamotoka oba Range Rover ka milioni 9 aguze n'ennyera milioni ameka 2 ataddeko buli mwagala amumanye nti yeye abaami abo boolaba emmotoka ze balina zikola obuwumbi 3 obwa Uganda ng'ozitaddeawo tekuli mannya gaabwe ziriko namba puleti eza bulijjo nga nange gye nvuga nabo gye balina ogakikuwa kyakuyiga ki ekiri mu ekyo kyogamba akawumbi kamu ne milioni 5 yakafunira milioni 2 gamubula agateekako namapuleti erinnya lye nti Yasini oba Haji oba Hamu Hamisi kyogereko kati ebyo bintu nendoza ekyo kya choice no ezakirumira omanyi mmeka owaayi just ekintu ekyo kiraba abavubuka twagala nnyo kakasa kuba kati emmoka nga yakawumbi kamu n'ekitundu nkoma akafaananyi nga ku bavubuka abali betumanyi bulungi nga kuliko nnyini yagireeta kweze ziriwaawo kweze zaabo abagagga anti ateako erinnya ne munda ly'omu n'awandiikamu nti yenze okitegeera naye abasajja bakulaga nti Sekayasini yali ampaddeko mu emmoka n'envugamu Range Rover nga tati ogitomeze nze nenkankana ate gwe bawadde ng'otya n'ogisimbula nga atavuganga nga ye ali free yannema okuba serefanti nakunyumiza nga kiki nga simu bagikubira serefu teri mpesa muba binendirira mu byebigalo nemunyiganyiga ng'ekisumuzo kiri wali olw'okubanga mama mwafuna simayanga tuvuga nnyo mmoda simayanga kigalo onyige olw'okuba okikutte kipesa emmoka z'abasajja ndala zawukanira ddala na bino ebyaffe basi ogikubira serefu nekulemera okujja mu kifo ng'eyaka kuba kutya kiki nga si kutya nga tomanyi wootandikira sisitimu gy'erina wano mu maaso ne bagamba jamu andi bulo ekyandi bwe kineekubula weeri neekubula weeri naye kati mbuuza oyo agikuwa eyagigula yaba tatya gw'ogitomeze ayi kikigamba nti waliwo emitima emimativu egyatawakkala omulala omuteri asobola gikuwa nga mulala
Sekasini akwata n'akuwa. Kati kambuuze era gwe muntu omu. Speaker avuga Range Rover kikaaki. Speaker tebannafuna Range Rover nabo. Waliwo gye nalaba eriko AAA. Azina ziringa beziko AAA. Naye era nazo si Range Rover. Anti zinkubule. Kuna njo museze zayagala zizezo. Okay. Koloti. Otegeeza nti size ziriye zakyumira zayagala. Omusajja kyumira zayagala. Sizezo. Aye nange nakyenyambadde ali nange. Era sipiika wa palamenti tuli mu Makex. Nze omuntu addamu okunvimba. Erina kubanga sport. Autobiography zaakako. Ne engineer Magogo. Nkugabe ekirabo kya Range Rover. Nkugabe ekigambo kimu. Range Rover tuyina 2. Ekikyakulima okutegeera. Kati ate ya Gravity omutujju. Oyo muganda Gravity omutujju na Range Rover ye. Naye kugabe Range Rover basajja bagenda tulina mmeka. Eriko n'erinnya ly'omutujju. Ne Gravity mwana muto okuba naye emmotoka. Kyamaka moka Gravity mbukadde ebi. Bina. Okitegeera. Kitegeeza wa topinga apa so ofuna eri. Okitegeera. Ate kusinga kuba Range mwana alina emyaka 2 mwezi. 3 mwezi. Mwena. Akyali muto. Ku bintu byakoze azimbye Munyonyo. Akyali muto. Center azikoze. Okubanga agivuga eyo. Gravity kyakulabirako. Abayimbi bangi bali wane Kampala bali mu Sienta. Okitegeera. Kasijja kavuga linnya lyako, kazimbye Munyonyo, kasula buziga. Ngera style nake ye branding nga style no mutufu yandibadde. Ayi no amana atusekerera. Anti atulaba. Abera ol Gravity muntu wa kupima nnyo, kupima nnyo n'atusekerera n'atujerega. Ne waddala. Gravity bwa kutegeera. Abakutegedde. Bubakyaliwo bakyaliwe. Ate bikyukamu eri mbulamu bwo bwa bulijjo. Si y'omunoono wa stage oba biki. Bwe mudda mbulamu bwa bulijjo. Obanga ali ne muganda wo. Mukuba ekibo. So ye tukkirize nti avuga Range Rover. Oye. Okusinga ku myaka gy'alina emmotoka y'amaanyi. Owedde. Oyo ye tumukkiriza. Spice Diana. Nedda ssebo. Nedda ssebo. Sigenda kukkiriza. Anti nze nkubuulidde. Avuga Range Rover. Spice Diana avuga Range Rover. Kati mbuulirayo mu bakyala ani omulala avuga Range Rover. Aye tulimbya abakyala. Si byakwawula bakyala n'abasajja. Eyo nze wala. Tutwala wonna. Kyova atongambye nti mbayimbi abato. Kuba Gravity mwana muto. Kati eri ya Kenzo ebeera etya. Eriwa. Ayinene ku zino z'alina kati. Waliwo n'eri gye yafuna kajambiye yasooka. Kati kajambiye. Ene akanyuma akalinga kasekoko. Gwe. Range Rover msajja zayogeddeko. Oyinza oba tewazirabi. Oyinza oba kibayabadde bakugamba tewakitegedde. Autobiography 2025 Range Rover Sport 1.5 billion. Sebateekamu. Emmotoka gy'olina okuvuga ne bagamba omusajja agambye twanonyeze mu kwesitula ku mukolo Range Rover nga mu Uganda temuli. Abantu bye temulina ssente bwe. Sente kyasasamizza abantu. Era bwe munatandika okuleeta owe avuga Range Rover. Abasiru. Ne bayita ne ku Mickey Sims fani. Abasiru. Mickey avuga Range Rover. Namulabako. Mickey agivuga. Ku myaka gye. Naye muto. Ku myaka gye. Molokeyo ya bbeeyi. Ya bbeeyi. Si Range Rover bwe tudda mu Range Rover. Zo twazigobye. Naye ku Mickey emyaka gy'alina n'emmotoka eyo. Kizo twalamu ku bbanga bamu okugikola ki? Okugifuna mazima mayi googerwa. Yes. Bwe tudda mu mazima emmotoka ya Kaniga weeri ate nnamu. Nagirabako bulungi nnyo ye. Ate erabika bulungi. Myaka gya Mickey kubanga avuga mmotoka eyo. Kiva nti bamuteekako ebijweteke. Baba balina okuteekawo. Bakuteekako omusiyazi. Ate kye nsaba kati abavubuka mutandika olaga kye mufunyewo ng'obudde bukyali. Anti w'olinda bagenda kukuteekako ebyo. Kyova olaba nze nekyo kye natandise okulaba Sekasini we gwe nakikopye eyakiŋŋambye. Emmotoka zino tuzeesonyiwemu. Mbu nkyuse ennamba biki? Mbu nze ndi wakabi nze nvuga Range Rover, nze ndi wakabi nze nvuga V8, nze ndi wakabi nze nvuga Cross Country, nze ndi wakabi nze nvuga Simanga Gero. Tukole tutya? Tebiina makulu. Tudde ku ki? Tukole ebintu ebikalu bitwala mu maaso. For example, amataka tuzimba amayumba. Onatulaga ku nnyumba yo? Ng'ewedde? Naye ekyannemye. Ate yalaaliddewo. Ennyumba eraalidde. Nalaba ogitaddeko speed y'amaanyi. Eraalidde mu nzigi n'amadirisa ya Sekasini. Ennyumba egenda kunzita. Egenda kuyottira. Nali nagamba sijja kwogera. Ndete surprise mu bantu. Ogitulage bulazi. Kigaanye. Ennyumba eyagala kwettira. Yagaanye. Ekwegezaamu. Omanyi muntu okkiriza? Ennyumba yagaanye, ennyumba etwala essente. Etwala. Nze ennyumba gye njagala.
ne plan yayo bw'ogirabako oyinza okumpita omulalo wabula azimba nnene naye inshallah nga ndi mulamu nga n'abagaga bange weebali aja Miss Kigulu Seka Yasini kwata milioni nga 2 soka enzigala enju eyo ebisigadde ondeke akute ontera n'omusajja naye mukabidde bizibu naye takowanga yakolako wano wano nkugambye yanta 1 terabyte milioni 9 yagamba ajobulesa bakuwa essimu emalayo Seka Yasini nange singa yaŋŋamba bakuwa essimu emalayo wano mu iPhone nenva mu Samsung era ndowooza n'ekifaananyi kuliko kiki ekyenkugamba oyo kati ny'essimu yiye ne baaba essimu yiye yabeera gwe wakkiriza kati waliwo omuntu ogaa nti ono ne bamusongamu kati nze Seka Yasini ne bamusongamu namugamba akaabe oyo ne bamusongamu bamukubye my brother Jeffress muganda wange bintu bitambula naye ensi wetu bweri just tonyiga muganda wange kiriza nti Katonda alina buli omu yamuteeka era ne twatuwogera ku wali asobola okunyiiga naye tonyiiga bukkiriza nti bali batusukkako batuleka tugende ewa Mirembe Beddings n'ensambya furniture njagala ombuulire amazima amatuufu mu mboozi eno Mirembe Beddings emboozi eno mpanvu olina obudde mpanvu nnyo mpanvu kale ngenda kutemeratemeramu sooka ontemeretemeremukko ekisooka first laavu yaabwe ya social media si ya ddala Mirembe n'ensambya baali beeyagala bya ddala oba baali tebeeyagala laavu ye yakipika gundi social media yakipika etya omulenzi agwa muwala alina ssente ekyo wangera kumenyeramenyera sira kuviira nnyo genda nnyo wala agwa muwala alina ssente amugamba tukole business tugate business partner ono atunda furniture oli ali mu bya beddings kati ni biki ko muwala tewali buzibu tukole byali byakusomeramu byali bya business partner kitegeeza omuntu aliro ng'akubuuza nti Mirembe Beddings n'ensambya bali mulaavu baba business partner omugamba ki nze kugamba ba business partner kali byaka byaweddewo ebya business okukola bonna kyokka ffe bujjo tumanyi nti beeyagala obuzibu buvaawa okweyagala kujja bwe kuti kati gwe ensambya nze Mirembe ozze ompadde ekirowoozo ngamba ng'egye ndi mu bya furniture oli mbya curtain tugatte business tubeeko ne tuteeka business ewantu wamu tukole nze nkigula nze muwala tukitandika kati gwe omala obbuuka nti ninamu ku ssente oyita eno mba tikitooka gwe wadde 5 gwe wadde 10 gwe wadde 3 gwe wadde 2 mukipike Mirembe n'ensambya must shine tikitooka ogimanyi baapika kipike abaana tena okweyawula timu nsambya timu Mirembe timu nsambya timu Mirembe mami nsambya sima dadi nsambya mami Mirembe ekino bakikwatayo nga bizinesi ebumbujja babadde batambudde nga bakolera ddala kintu kyali kyali kikutteyo kati ani asasula lino edduuka ly'ensambya eryo erya kalina omuwala yalaba ekifo ng'omulenzi talina ssente okikakasa era kyaki baali babamyewo kati omuwala ewaabwe balokole nnyo kati omuwala n'ajja n'amaliriza ne basasula ne waggulu bali mu kuzimba omuwala yabadde azimbewo nga beebala ne kyaki yamaliriza ekizimbe yali mu kuzimaliriza ekizimbe naye nga beebala ne kyaki kati ate lwaki ekigambo kiri nsambya furniture kye kinene andi Mirembe n'addako anti kikola bwe batyo omusajja asinga omukazi amaanyi ate nga talina ssente anti kati kagambe ekigambo kimu bwe yokera ku makya naye ogatta n'omukazi omukazi obanga alina ssente nnyingi gyo naye nga gwozitambuliramu okusinga n'emmotoka gye baavuga fuso fayita omukazi yagigula ku ssente nga tekuli yadde 10 kya nsambya etwala ebintu eyo n'ateekako Mirembe Beddings omusajja n'amugamba tekigenda kukola tukola bizinesi ye musalira ateekako nsambya furniture omukazi nasooka n'agaana paka lwe yakkiriza olw'obumanyi bw'omusajja naye nga omusajja talina koladde mmeka wadde 10 kweyo emmotoka kati omuvubuka atandika okugenda mu maaso n'okukola ebyo ebintu n'atuuka n'asenguka newe n'ajja ew'omukazi awe mu kizungu era ago amaka ga mukazi omukazi yali agapangisa kati yagagulira ddala milioni 35 zayigulawo muwala ssente azirina omuwala ssente yazijja mu bineera bya Beddings kyesimanyi naye nga ssente azirina zisinga ez'omulenzi omulenzi talina yadde omutwalo ku muwala n'omulenzi ani mukulu ekyo simanyi naye nga omulenzi alina okuba nga asinga omuwala omulenzi ndabanga omuto
mulenzi yabonaabona nnyo mulenzi naye atobye n'obulamu mugasi wa buwaya mulenzi aweza emyaka 35 ate omuwala alinga mu 3 3 mu 2 awo 3 oba kamera simuliraananga nze omuwala simumanyi ng'omuntu nti nali mufeesinzeko ntutunyumyemu tomusinkananga nako naye nga mu kamera alabika ng'omukulu gw'omulaba bubi aga mukwata kamera gw'otayagala omuwala si mukulu tuleka tulinayo ensonga zaffe tulina ensonga zammwe oyinza oba naye wayingira mu kabokisi manyi kale essaawa ne bamusumbuwa nga bwe byagaana era Mirembe namugambye weegendeze buli muntu ajja mu kabokisi buno budde babbi n'okutta batta baategedde booki waali balina okuvuga sipiidi kubanga bakunafuye bakuggemu kye baagala kati zino odiyo ezitambula ntuufu bya ddala oyo yensambi amaloboozi ge nga yeetonda sigenda kuddamu kuba binakuba bino tubimale ate alina sente alwana mu bufumbo anti omusajja yenna mu nsi bwe lwafuna omukazi n'amwegattako awulira abakazi abo bambi banafuwa mangu bw'agwa mu laavu atandika okuba nga kyova nti omukazi kitonde kyangu kyakubba bababbi ebintu ebikalu nno nga bayita mu kigambo mukwano yes kalinaawe we bali buno obudde nsambi ayinza okuba yamusinga okutegera nga kati yasasula renti essaawa eno naye nga kyaki y'amazima egamanyi nti muwala yaleeta ssente na buli kimu bwaba bakwawukana baba balina kugabana kwa bizinesi bagigatta omu banatwalawo kuba bali mu floors waliwo floor 3 zonna zaabo naye ng'ebintu by'omusajja bibisooka bye wansi oli ne bamuteeka mu others yaddako waggulu olaba manyi g'omusajja anti kiki omusajja kiki bayite mu kitonde ekisajja kati omukazi waki yatadde odiyo basookera wansi bonna baali wansi ne baga tufune neya waggulu namwe kati gwemanyi tuleme bitabiika ntebe biki jjukira bitanda biki binene bizitowa bidde wansi nti bifulumye kiba kyangu kate ne biki biddewa waggulu we bate basalawo ate kitegeerekeka kitegeekeka olodde ekitanda okisumula okijja waggulu ate okisse wansi nga ate kiri wano wansi nga kisingako kati mbuuza lwaki odiyo omukazi yazitadde yakowa omusajja yakowa akamanyiro yakowa okukubwa era nsambye byolimu bwe simayanga ensonga zange ne mukyala wange otaba nku mukyala ogamba mukwano gwange bwe mwayawukanye ne mukwano gwo kiki kuba omukazi omaze n'emyaka 3 tafunanga yadde ku lubuto olubi ebyo bisoboka ebyo tebisoboka ku muntu nga mweyagala bisoboka era waawo ensonga singa twagimanya nti omukazi tazaala oba omusajja naye bonna bazaala odi endala yafuluma nga nsambye agamba naye ankubira ndi mukwegatta kyokka ankubira amasimu ani nsambye nga ali mu bya kisiru ali mbwenzi anti badde anywa buwalagi n'agenda mbwenzi omuwala badde amujooga nnyo omuwala badde tali mukafuga musajja tasobola kufuga musajja muvubuka bamufuga omukazi nabanga alina ssente atya nga si mukulu nnyo nti nakuteekako mbeera omuvubuka tafugika ebintu biri serious bwe bityo ebya ddala bayawudde ne baali bayawula dda jasira tebina baali mu kamera omukazi ennyumba yagivaamu wayisewo emyezi 8 nga bayawula dde ng'omukazi ennyumba yagivaamu mu kizungu kyokka makaage nga nsambye abeerayo yekka nega abananga bafunye ssente basulana mu kizungu maka yagula magulu omwana wattu Mirembe era Mirembe ennyumba enjala mujinguze oyo nsambye mufulumye gwanoonya enzijje wa Haji Yasini oyagala kugula kizimbe oyagala kuggala muzigo gwo ate onoonya oli mukulamuza nnyama kituufu njokyezza oyokyezza kati tuvudde waawo naye bwe kugandi bajinguze mufulumye mbasege nti nze njigule njitwale ninasobola ogigula nga sente azimpadde ngende njigule ogenda ogigule ebisoboka kati twogere ku Benz kapyata gyendaba n'ensambya kati eyo yaani eyo Benz omuwala abeera mu Nuuwa ng'ali mukyalo ku Christmas bw'abeera mukyalo ku Christmas omukulu nga Nuuwa agitunda agiguza Alpha Motors 223 Nuuwa y'omuwala ng'omuwala akimanyi takimanyi nze muwala ngenze ku mukyalo ku Christmas eyo saddize mukono
nga gwe moko ogitunda milioni 2 mwezi olwokuba olinawo endala yakugattako gula Benz byogera bituufu yalinawo 27 n'agatakeza 27 naweza milioni aga 5 kati mukazi aba ali mu kyalo nga Alpha Motors amukubira ojuka bali Alpha Motors mukwano gwawe bombi ayina n'okubanga yabaguza Nuwa Nuwa bagigula ku Kalungi Motors okay kati nga Alpha amugamba ogatuka saa meke Kampala nti Alpha tongamba ki tulina business nti anti moko nagiguze ate manjala kugitwa mugaji jambodde nti ndipo gaji waguze nti eyo gyoli munuwa wangambi wagenze mu kyalo okomawo mukazi period zamukubirawo ng'omusajja muyiseemu ng'agitunze naye nga te mu video nkyalabanga omukyalo yayina anti wuliriza nkujjira emboozi ogigwa mbugwe omuwala ng'avuga emmooka ng'ajja mpulira ssebo ng'amugamba Alpha emmooka owadde esente mmeka nti 2 mwezi nti kanzikuddize n'amugamba ezange zikola amagoba njagala 2 mwezi 25 nti tewali buzibu n'emmooka sigikuwa n'amuwa essente mukyala agenda otuuka ku mulimu enkeera nga Benz eparkinze ya black ng'evudde wa Alpha Motors Alpha Motors yamutwala ewa eyagigweko bagigula nakawaawo naye nga Alpha Motors yali yabirimu ng'wati onsambya yefunidde Benz milioni 9 ziba mu banja yasasulako milioni 5 bagimumuza 10 kikumi mwana abaana nga bayina essente bannaaye bayinza ogisika essaawa yonna eh nze bwe tebwenjogera ebigambo byange naye omwana n'afuna Benz mu kaseera nga baawukanye awo wonna ng'asika eriyo kulaba nga baako ne byajjamu nga tebiri nnyo mu mannya ga mukazi kuba kati Benz omukazi agatagiinaako buzibu Benz ye Benz ya musajja yadde sente ze zaafa naye bitabirinaako ki buzibu ye byalinako obuzintu byalinako lisiiti kati ng'ebitanda ebiri mu dduuka ebitanda entebe ebitanda si bye eby'omusajja omusajja tamalina kubajja ebintu byava China bina ne lisiiti omukazi mugenda okweta egundi curtain alaba omuchina amuguza curtain amuganjagalayo ku ntebe n'ebitanda byebitanda sebo byolabaawo mu dduuka nze mbadde mmanyi nti nsambya furniture be bamu ku baatandikira wali ensambya nga tudda eggaba abo President Museveni be yajjawo yalinga bulooka ewali akazimbe kabayita Marriott awo yes si omu ku babazi abaali awo teyali mubazi yali bulooka nga bonabeera mugaji nga gowereza spanda ng'aleeta buleesi ng'abeera misumeni omuntu ayagala ekitanda ng'akiyiriba ku street awo yali mujagujagu n'atandika n'okubulaninga nsambya furniture ku mmooka z'abantu ezitali zize kikakasa yabeerangawo ne buloola awo nga buliko nsambya furniture naye nga tamanyi na bbeeyi yaako omusajja ono like just omuviiriddeyo buviizi anjogera mazima nze omuvubuka gwe nalaba because namumiitingako nalaba omusajja muvubuka omukozi muvubuka mukozi oyo omuvubuka mukozi eyadda naye sente teziriko kukola nnyo senga betisiba emigugu bebasinga obugagga so kyogamba nti capital oyo yenna ow'ebitanda n'entebe era bya mukazi ne risiti aziina byalinga byalinamu nsambya biri waggulu eri bwaliyo obutanda obuli waggulu eri obulaga nti bwafanikya babusigasiga bulangi buno obutanda bw'emitwalo 7-5 obwo nebino ebitanda ebikyajinga ebiriko emizindaalo ebitanda ebinene biti singa kitanda kya milioni 5 mukwano tamanyi kigatta ebitanda byava China bya mukazi naye nga yagabirayo ko amawulire ekitanda ani ologo yawe ekitanda gwe wali ekitanda kyakifaana kitya kyali kyeru okwebyo ebibeera wansi awo emboozi tugiveeko naye nga nze gambye so w'otunatulamu gwe nga badde agoberera tewaliwo mbeera yonna yababiri kuddamu kukwata tekisoboka kikyali wala ekyo kyo ntunula mu kamera wano tujja otunulamu kamera tebasobola kuddamu kukolagana omuwala alina ebizibu bingi ku byasanze omusajja oyo ekino nyinze mu byabaagalana buli kimu kisoboka nze ntaddeyo ekyange buli kimu kisoboka tekigasoboka kwabo a few moments later batukubengamu atasa nze gambye tebiriyo 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 kale
yembozi y'abansambye eyo nga wekyayimiridde bwetyo bweri kakati tuli mu kooti divorce musajja yagano sayiningako ayaga divorce omukazi ayaga divorce mpozi babagatta empeta bali banoonya visa genda gundi France lindako bino bye baali balaga embaga yali yaddala walabako kwanjula bw'okola embaga nasoze kwanjula zeno nali manyi bya content bali banoonya visa ye France ne bagatwagala batuka bali married mateeka yembaga eyo gye bakola mbaga kikaaki bakola embaga yazina nga bwandi embaga entu nga bwala embaga bwebeera ng'eriko bagenda wa DC ng'eriko n'abazadde naye nga babaliddemu ebintu bibiri embaga kituufu n'okufuna visa ye France kitegeeza bwe tebabeera ba business partner babeera bafungu yes naye kyabafunise empeta eyo yali visa ye France alina neegaana era kati omuwala ayagala divorce talina kyabugaga kyansambe kyayagala n'ekimu kuba talina kale badde bavubuka balungi muwala mulungi n'omulenzi mulungi nga badde bagenda kukola ekintu ekirungi si bwe biba omanyi bino ebintu mubirabira eno bwe mutyo bbali mulabira ebintu ebbali omwana adayita mu bulamu bw'okunyigirizibwa waayo mwogeredde nga gw'oliko oluganda abadde annuma kansabe ndowooza tukome naawo olwaleero kweyembozi yansambya siba oli musajja wa David Lutalo si nnyo eyo gireke naye nga jasira saagala saha amanyirira Lutalo eyo saagala saha amanyirira Lutalo yatandise okuwalampa kati saha yayimba ki ku Lutalo senga sekufa kwa leediyo yo saha abandi lwali tumumanyi wange sebo leediyo yazuukusa oyo ate bigattirawa anti saha n'omugenzi anti omugenzi ye yakabikka dda nga tekalinawo kiddako just olina busungu olutalo lulimu abantu bangi olwo ne palaso mwali bana ndalaba palaso awo ng'atandise ebya hiiti era palaso yasinga saha hiiti saha olina okubeera nno nga kalino kagamene kino saha alina okuba n'empisa ennyingi eri palaso hiiti za palaso zimanyi oba owulira mpuli oyo palaso omumanyi osaka firibosi mpayo hiiti 5 nga tolowoozezza malamu nno palaso omulago nkugamba sigana ennyimba ze nzimanyi nengenda kumenyera ennyimba ze 5 nga tolowoozezza nnyo ompamu sibusinze naziwandiika okitegeera nze manyi malamu manyi Shakira manyi zakulowooza kuba sinze naziwandiika okitegeera kati tuweeza saha 5 siina na lumu lwe mmanyi naawe anti nzere nkulimbe gundezereze gulezaani biribiri ebiriwa pitu tiktok chati ndizakomawa ezo hiiti zakomawa hiiti lwemba lwokuba nga nakati bwolukuba luwulirwa nekayo ngamba chati kala talina kazaakayo weewali empalana zaakayo nga wuliriza ebyo naye manyi kyabaita oluyimba lwamalamu palaso omulungi bwe bibanga binyuma ebiba binyuma tukeera ntika sinema wekabanga kanyuma omuye yayimba ngetanga akwedde okugwa mu mukwano nekete wita simazi zaakayo simanyi ate obala yagambye mbugwe nalaba mu siniya 4 nasanga ate bamukoze atya kate oluyimba lwakubye weeks 2 lwaweddeko alukyaliko ate luliko wa nyimbira amavansi 2 ati nze njagalamu kapati nti gwe nalaba mu siniya 4 nasanga ate bamutegudde ayina kayagambye mbu simagwe nakopperanga mu P7 kalinga osaha yakopera ni mu P7 ye kenyine lyakoppa ate awo kaya tulimbiddemu ndigwe nakopera mu P7 yambulako mu future yakopera ninga ne P7 yagigwa saha alina ejja ennaku zino ku tiktok talina yadde omulema blood nze nkuba awo konna bamanyi ndi kitengejja ku mazzi abaana bebakera bro mu kukuba ettama abaana basimbule nze mbere ne banjogerako mbwa amabayimbi kafubuka kefudde ekizibu abaana basimbule kati saha inaani abaana webali awo nefe tume kati saa nogenzo kati bebe kulu alina batikitoka boy aboogera ne banaliko kumenyera Sky Soldier Jobless Billionaire owulira Bukenya Media abo babe